Bayo okola kimulamu okola kino omwana wange. Okola kino omwana wange. Okola kino omwana wange. Okola kino omwana wange. Oyo mwana muto. Oyo mwana muto. Oyo mwana muto mulamu. Oyo mwana muto mulamu. Abana bango balanga lwakubasibwe mu bazaala mazima. Abana bango balanga tunulira empale yo. Tunulira obusajja bwonna buli bweru. Abana bango balanga kubasibwe mu bazaala. Mulamu kiki kyonkoze? Kiki kyonkoze okudda ku baana bange n'obwonoona bwotyo? Kiki kyoyonoonera abaana bange? Abaana bange lwakubasibwe mu bazaala dde mukyova obakozesa bwotyo. Abaana bange obakozesa buli lunaku. Olowooza mbadde simanyi. Olowooza mbadde simanyi mulamu. Abaana bange omwana wange omuto atannaba nakuweza mbere ku kifuba. Namutunuulira bwenti. Namutunuulira bwenti. Essimu neevaako negwa wansi. Omwana wange omuto ng'ali bwerere nga bwe yazaalibwa. Omwana wange muto. Nemutunuulira nemubuuza mulamu wange okola ki? Okola kino omwana wange. Nemubuuza okola kino omwana wange. Omwana muto oyo nga ninga yerabidde ntunooli gyali muto. Owulidde nemubuuza okola kino omwana wange. Nemugamba oyo mwana muto. Nemugamba omwana muto nnyo. Omwana wange yakwata olugoye luvuguluvu okuva Kampala n'alyambala nga mutunuulidde bwenti. Abakazi abali nebwogamba nti Wanji? Mukazi we omukazi bamulobesa n'agamba nti mukabeera tugenda ompenanga muntu mulengo abalabi baffe abasot TV tusanyusa okubanga tubasisinkanye osaawa zino akadde bwe katuuka bwe kati ebeera Unveiled Experience program we tubatuusizaako embeera bannayuganda ze bayitamu atugenda mu bitundu ebyenjawulo nkiddiŋŋana okubatuusaako ki ekitambula ki ekiri mu ggwanga Uganda ffe batuyita nampulidde kakubye kubanga wonna we kibeera tutambula tukozesa buli kimu ekyetaagisa ne tutuukayo ne tuba nga tubaleetera embeera yonna ebeerayo ku Unveiled Experience. Poliisi ya Uganda yatuwadde amawulire ku musajja Ssedduvutto afuusemo mu kugenda mu maaso n'okubala nti akozesa obwana obutanneetuuka. Obwana obuto naye ng'ekisinga okwewuunyisa abaana babadde akozesa mu bitundu eno gye tuli abaana bamuyita kojja w'abaana yafuula abaana yabafuula ndowooza ekyokuzannyisa. Ebirala ebibakwatako tujja kubanga tubitegeera oba tubiklarifying naye okusinziira ku ge tufuna nti abaana ba mwannyina oba ba muganda we oba ki ekyo tujja kubanga tukitegeera oluvannyuma babadde akozesa erudda eno. Twasazeewo tusimbule tujje mu disitulikiti ey'Erengo Gombola y'Ekkingo Kikonge ndowooza we tuli saawa zino ekyalo tugende mu maaso n'okubatuusaako embeera nga bwefaanana. Ekiyumba kino kyolaba liringa ttambiro lye mu njogere nnyangu oyinza okugamba nti ebadde lufula mwaleeta obwana obuto ate nga bwana bwa musaayi gwe katwogere bwe tutyo nga awo wabuleeta. Akavidiyo kogenda maaso n'okulaba era kogenda maaso kojja okulaba era kotandise n'okulaba akukoolabye nga tutandika programu. Maama ya wiki yasanga lubona omusajja ono n'awukaaba amaziga mayitirivu nti onkoze eki kino. Bino nno bigenda mu maaso kukolebwa nga Kinyana Mpindi ne we tuli wano ate n'abakulembeze b'ekyalo kino we bali. Bw'otunira sayidi eri abatuuze tubasanze balimo manyi ssaawa zino 5 eno yo ebeera nkumbi yennyini yebeegenda mu maaso ate n'ekisinga obukulu ne defense w'ekyalo yennyini tumusanze ava ku nkumbi kitegeeza nti olumu ebikolwa nga bino bibadde tabimanyi naye nga bigenda maaso n'okukolebwa nga bikolebwa Kinyana Mpindi n'ennyumba ye. Lwaki njogera bwe ntyo amaka ga defense ge gano we tuli essaawa zino gatunuulidde ddala mu kiyumba ekyo we babadde wabeera embeera eno.
program gye tulimu ebatuusibwako bannaffe Balukoba sites. Balukoba bakola ku bintu bya ttaka, batunda mayumba, batunda ettaka, basangibwa Kiyunga. Kiyunga kiri wali Mukono, ave Mukono mu town kiri nga agenda e Kalaji ojja kubanga obasangawo awo ku Lake Oil Petrol Station awo waliwo ekipande kyabwe kinene kimyufu. Genda mwogere ku nsonga z'ettaka. Gye tuzze ebyayo si birungi. Sedduvuto master nga bamuyita ku kyalo, abaana b'abandi abadde abamalawo, poliisi yamukutte n'ebirala nga byemunabitegeera. Defense tusanyuse okusisinkana Soroti TV kuwoli saawa zino. Amina sebo. Amanya gange nze Musoke Charles. Ndi Defense Kikonge. Gombola Kingo omuluka Kaganda ekyalo Kikonge. Mulwengo. Awo kifo mwe tuli wekifo ekibadde kikolerwamu nnyo ebyambyone. Omwami oyo asula Nkalwe ewa maama we wano we balimira nawali balimirawo nga yeeyambisa omukisa wamu ne maama we okuleeta abaana eno ne babasalira ow'okulima ne balima. Naye nga bwe balima waliwo obudde obugere obw'omwana omuto eyali asuubirwa okutuula P7 okumweyambisa mu ngeri gye tutali tutamanyi naffe mu kusooka. Twakimanya luvannyuma lwa nnaku mwaka oguwedde nga 29 nga maama w'omwana yeekubidde enduulu. Yajja ewammwe? Owaffe teyajja. Era mu kiyumba kiri mwe mwali akazigo mwe yali abakozesa. Omulala omukulu w'oyo omuwala nga yakola ekiro Enkalwe gye basula. Era ye yali ayingidde siniya esooka. Wakati w'emyaka 10 omukulu ndoza 14 omuto 11. Yabaleetanga eno ne bajja ne balima ne babeerayo naye nga akataaka ak'emisana ke batuma twalira taata w'emmere kuba omwana ono bwe tuba tunnyonnyodde omukyala azaala abaana abo yali yafumbirwa muganda w'ono omwami adde akola ebintu. Era oli taata waabwe mama waabwe yali awasizza bamuyitanga Ddaani. Ddala limbuzeemu ono ani Lukabya Ddaani. Ono nga ye John Bulungu. Ono yali kubeerako omusajja ticca era ng'asomesa kooki eyo Bulungu John. Yakola ekikolobero kye kimu mu baana abatali besimanyi bameka ebbaluwa yayuzibwa. Najja n'abeera muno mu kitundu nga yeekoze nga situmanyi nga tukiwulira naye nga obukakafu bukola ki tewali. Gye yali akola yali asomesa bamugoba n'ebbaluwa yayuzibwa neyeekweka n'abeera eno. Kati bw'abeera eno yatandika okulima bw'atyo n'abeera nga alima eyo yeezika ebikande. Kati oluvannyuma abaana abo babaleetanga covid azze mama waabwe yali afumbiddwa muganda w'ono yajja azadde abaana baaba nga baaba taata baawufu. Naye olw'okuba munaye embeera nga bwekuba omukyala yasalawo okuleeta eno ng'amusuubira okuba nti nazaala we kuba gyafumbiddwa. Bwe yaleeta abaana n'agenda n'afuna omulimu n'afunako ekyeyo n'agenda ebweru. Yasobola obbaleeta eno ne bamalayo egyo emyaka egirimu 2 nga bali wano Enkalwe wa Nakakande Jeeni ye maama w'omusayi w'omulenzi ono. Bwadde oli yategeera bulungi ensobi zonna ezaaliwo naye nga abaana balimu okukangibwa era baavunvubikibwanga. Kubanga kitulaba kiraga nti byatandika dda mu biseera bya lockdown. Era covid oli okubaawo 2 akuba abaana abo ebiseera bye bajjira. Ekintu ekyo kyatandika. Kati mu kutandika kwakyo abaana balabika baatiisibwa. Munansonyiwa awantu wano mulabawo tuli ba muliraano. Nze mbeera awo badde balimira wano naye nga bwana obwo tebusobola yaddoga nti bufukamira awo bubuuze oba bwafubanga nnyo okwagala okukwatagana naffe mu kubuuza naye nga tebabakkiriza kubuuza. Omukyala takkiriza bantu miriraano gyonna sayidi ne sayidi wano ku kyalo Kikonge n'Enkalwe talina mikwano. Ekintu ekyo kyatwewuunyisa nnyo. Kati nga bo nga abaana kizibu kya kwatula kizibu kyabwe. Olunaku olumu ennyumba eyo bwemeera mu nnyumba omundaba bulungi ebifo eno yo oli tasobola kundaba. Neewuunya nnyo omuti ogwo ogulaba ogwa ffene. Toyinza kugamba mwana wawaddeko ettabiri batannatemako wano n'alinnya omuti ogwo nodda wansi awo
n'alinnya tende ku ttabi naye mu kifo ky'okukkirira ku ttabi adde yalinnya okwo obuwala nokaga kawula amagulu kikyoba otegeeza ekyo nalaba kyankangamu nenjagala okubuuza kikigendererwa ki ekyawuza omwana omuwala ku muti asimba eri oggulu eno nti abuuke ajja kuba effufe naali sayidi eno nga gwe omukulu oli wansi ate oli musajja hakuba yandibadde taata waabwe ng'oli wansi olaba ki kintu ekyo kyatukosa nnyo era bwe bamala omukwata wano nga bamuleese twasobola okugenda mu kayumba awo mwe yali akolera ebintu ebyo era mwe babakwatira ka tv kali ne tusanga eddaala eryaliko liri mulabako nga mweriri mwalimu ejjambiya engeri gye baali bagijjawo kuba ejjambiya gye yateekanga ku mulyango awo nga bayingira omukyala yamubuuza kizibu ki ekyakkiriza omwana ono okweyambula oba yali akuleetedde emmere lwaki ate babakwata nti mweri mweyambudde yategeeza bwati oyo omusirikale omukyala tenyumba erimu ebbugumu omusajja bwe yagamba omusajja yennyini omukwate ti ennyumba ebbugumu lyawaliriza omwana okukola ki okweyambula naye talina kyeyakola namugamba nti omuntu bwe yeyambula ebbugumu ayeyambula paka naggwerayo ddala ate naawe wennyini kakatambi bwe kakwata kakulaga nga weerabira okusiba fulayi omukyala yalagira abaaliwo nze n'abasirikale tute fulayi tulabe oba kiri ekyalabika nawano kisobola okujja nekirabika naye kyakola ki tekyasoboka tetwazita naye obwomunda bwali buzikweka awo netukola ki netumanya era mukumaliriza nga bimaze okumuwa nga talina nnyo byawoza twasobola okugyamu olubugo mweruumu alabika eyalinga omufaliso ekyo gangambe bwentyo era balutwala ku poliisi temwamanya butya maama bwe yajja n'akwatamu akatambi kano maama w'omwana abaana balina lipooti emabega basobolanga okwogerekazanyako naye ekyo kankitwale bwentyo kirabika kuba byonna byavuddeyo ku nkomerero nga bamutegeeza nti tutulugunyizibwa mu ngeri eno n'eno maama yawuliranga nga alaba abaana si be baana abagimu ennyo nti basikiriza kubanga nabulaba era bwana buto si be kubanga omwana wabanga alidde bulungi obanga mu omubiri ayinza okuba n'emyaka 12 noga nti wa 17 naye ono omwana wamutunuuliranga nga tolina ne buyinza kufuna appetite ebeera na mwana budde obwo bwonna maama we bamutegeeza ati bwe yadda n'ayagala ndoza ne bamulemerako era omwana mu kuva ewaka okujja eno ng'ono nojjoni ali eno yamutegeeza nti maama kati olaba bansindise ntwala emmere naye era ngenze kuki kukyenagamba omukyala ali mugezi yali asibya akaaya alabika kuba saamulaba najja n'abasooka alabika mu kujja wano bayakutula bwati n'abasooka eno omwana najja n'aleeta emmere kugenda emu eyo ennyumba gye yagamba yalimu ebbugumu bwe bayingira omulesajja yasobola okuzzaawo kirabika omukyala yagina okuwulira ndoza nga mukaka okweyambula omwana n'amaliza okweyambula ono ne mwana natandika okugaa nti naye taata biki byogenda okunkola byemawulire getukyafunyeeko getawulira nti twagalaba omukyala yalemererwa ogumiikiriza omwana womutuusako ekisembayo kuba omwana yali amaze omuwa lipooti nti buli tugenda eyo tukozesebwa nze ndiwa emisana munange wakiro eno yaleetanga emmere ye lawundi ye yalinga yakolanga emisana kale kali kajoyini kagini kagenda mu siniya kekakolanga ekiro nga ko kakolerawa eri ewaka ate ewa maama we kubanga jjukira ennyumba basulanga mwemu kati maama nga amanyi nze kinkakasa nze kwala wange kye nategeera nti maama ateeka okubanga yali amanyi ansa zonna ono nga wakiro oli omulala wa misana kano kakiro ke bakwata abakozesa mpalo omu kiro mu misana bewaawo omu agaba kyaggulo amuwa kyamisana ebintu ebyo nebitooka maama ye n'atagumiikiriza nnyo naye yawulira nga kukayananuza omwana ye awulira nga akosese kirabika yali yakoseka nakuba oluggi kati mukuba oluggi ono kwe kufubutukayo nga bwe yajja nga zipu agyerabidde ate n'akato kale kakasigala ndooza wansi wano kuba singa kaali waggulu ebino bye baalaba betibadde tebakola ki ekyekango tekimanya muzira era olaba bamukwata ayagadde okugatingawo ate bamugamba biki byokola oli n'akaaba
nayagala galinga omukono naye nga bimaze okukwatibwa. bampulira maama mukatambira nga mukawulidde nga mugamba mulamu n'obusajja buli bweru. Kituufu bwali bweru era buli alaba Katambi amulaba omusajja oyo nga bwe yali. Maama n'afuna amaanyi agakwata akatambi. N'akwata akatambi era akayimba kunaye kasika n'akayimba munda n'akasika kugenda n'asirika nabuza nga anoonya settingi y'ekintu ekyo. Wanya ebintu bya Uganda wano tulina obuzibu nti olumu tukaluubirirwa. Wandyagadde okutandika ekintu ku sipiidi olina ebibuuzo byetosobola kutta n'obuzaabuzibwa kusinga amateeka. Ensonga ekyayagadde okulemesa ebintu ebisinga obungi okutambula obulungi. Naye singa twali nti woofunira stroke osobola okutandikirawo ekintu osanga omukyalo yandibadde yatandika dde ekintu ekyo. Naye bwe yagenda neyesetinga n'akifulumya nga talafunye n'ekizibu mu baana be kuba nawulidde omu yatabukamu omutwe mulala yalongoseddwa ate oba okyalina kyoganyulwamu awo oba onoonye okuyambibwa. Olwo akwata akatambi kubanga bw'otunuulira kamera ejja kulaga wano bw'otunuulira wano ewuwo n'otunuulira na wano wekibadde kibeera kino kibayita kinnyana mpindi. Teyababagulizaako era temwamanya ku olwo kibaddewo. Tetwakitegeera lwaki nze siyinza munenya nga nze kuba essaawa eyo ndi musajja omuzimbi nalina akalimu ke ngenza okukola ne bankubirako abaawulira amangu wano ne bwe bakuba obusimu laga nti John luno bamukutte kasookedde yeepanka nti bamukutte nti ya ne mugaa nti kituufu kuba tubadde tulina okugambibwa nti tulina fitina ku famire eyo mutuuze kuba ne taata waabwe ng'ayina engeri gye yategeera abaana ab'omukyalo we kuba alina abakyala bangi abamu mukyalo w'omukulu yafa yagalamidde awo yeyalina nnyini wano kati n'aleeta ate omulala we yatundira ekibanja we yazza wano ate n'agobawo abaana. Era okumenya ekiyumba kino ekisooka wano waliwo sooka omwana omuto yali afiiriddwa mwana we era twamuteekaawo bamugye Kampala twateekaawo paka we twagenda tuziika wali tumala okuziika ngaga nakolaganye n'abaana abo ne tununa ebintu by'omukyala yesi nababuuza twalinoona ki twazimba ntaana. Akalala kenjagala okubuuza keesi eno yatandika myaka ng'ebiri emabega kati mwagimanyako mutya ng'ani oluvuumo olwo mwalugjawa? Oluvuumo mu kusookera ddala abantu bayagalanga okukikoonako nga waliwo omuwala katubale nti waliwo akawala bakayita nakuya kabeera awo obwana buno bwafunanga chance kuba wetuwalira nnyo nawaffe wali kumpi nga basobola okugendawoko naye nga babubala nnyo nga kati olaba nga bwe tutambula wano ng'olinga omusibe buli otambula ebigere bisatu oteeka okufuna akulondoola kwabo abaana ababiri nga balina okulondoolebwa obutafuna ngeri gye bakwatagana n'abantu kuba n'enkalu bennyini webasula webadde babeera baneiba bonna tuwali akolagana nabo na famire eyo nti omwana nasobola okufuna engeri gyannyonnyola ekizibu kye kyali kirooto kati bwe twayagala okulufunamu naye nga era kitambudde genda kitandika okukirowooza kitandika okwagala okufuluma kyekiseera omukyala mwe yakwatira omwana kati abaana bafubanga nnyo okutegeeza jjajja waabwe ekyo saagala kwekweka kyo bwe oluvannyuma bwe byafulumye naye nga omuntu gw'ogamba alaba ng'olimba era akuziyiza obutayogera ne batutegeeza waliwo omwana gwe bayita Addison nga yasinga okukuba singa babasansula ebigambo ebyo era muganda w'omuno kati ebyo n'ebigambo ebintu ebyo nga tibiri nnyo biri mu famire eki emu baana b'omukyalo. Tuyanza nnyo tuyanzege Unveiled Experience ye program mwe tuli abagenda maaso n'okutulaba balukoba sites be bakutuusako program eno defense tutambulemu ko bannayuganda tubalage master kubanga ku kyalo bamuyita master olw'obusomesa omulimu gwakola wabadde akolera ebintu naye bwe mutunuulira abalabi baffe abali ku Salt TV saawa zino bw'otunuulira ekifaananyi kye tukuwa saawa zino olaba nti sayidi ne sayidi abantu bagenda maaso n'okukolerawo emirimu gyabwe abalima ndaba bagenda maaso n'okulima naye nga obwana buno abadde ako naddala ako ke boogeddeko ng'akaleeta mu nkukutu n'akeebasa
mu kifulukwa kino nga bwe mwakirabye era nga bwe mugenda mu maaso. Okola kimulamu okola kino omwana wange. Okola kino omwana wange. Okola kino omwana wange. Okola kino omwana wange. Oyo omwana muto. Oyo omwana muto. Oyo omwana muto mulamu. Oyo omwana muto mulamu. Abaana bange obalanga lwakuba sibwe mubazaala mazima. Abaana bange obalanga tunuulira empale eyo. Tunuulira obusajja bwonna buli bweru. Kino ekiyumba kyakamenyebwa? Ekyamenyebwa nga tumaze okutowa oda nga IRC kuba naye twali twaga tugimenyeseewo kuba tuzze tulaba ebintu ebize bitusumbuwa mu maka muno no mu nyumba zino twakwatiramuko olunaku olumu abantu ekiro sanga 8. Ate nyumba eno nakuba kitukoze bubi nti wasibe yali asimbye wano ejambiya bwe batulaze ansa gyo nga tuzze okukwata omuntu oyo yasimba nga wano ejambiya nga omwana aleeta emmere alina kuyitaawo waliwo olusalosalo najja ne bayingira mu luumu eno kati nga bamala okuyingira kati nekisa kati kino kigadinzeewo toyinza kulaba gwali eri emmanga ate nawano waliyo ekiyumba ennyumba yali wano yamenyebwawo olw'obuzibu era bwe twali tutandise okwekengera ne tusalawo eveewo ne batutegeeza nti eno bajja gikozesa naye tebajja kukola ki tebagenda kubeeramu so nga ffe situmanyi nti waliwo ekirala ekizanyirwawo paati abadde taggala luggi kati we yayingira munda wano tekwali kufulu eno kati maama bwajja akuba oluggi akola ki agulawo kati nona afubutukayo eri waliwo wano ekisenge kuba alabika yasooka nakoona kadiya kadisaawo kalaba bw'ojjako wansi akasumaali osobola okulaba ekiri munda maama nakola ki byonna yajja yategedde kuba omwana yali amaze omubuulira nti maama kati ngenze naye kyengenzeeko si kyangu omukyala yajja musobola okwifekawo wano wonna tewali nnyo ki oweri takulaba noboddaanamumegomeno takulaba bono bajja tibamanyi nti waliwo omuntu yakoze eki abalinnya amanda kwekusobola okutuuka mwana nateeka emmere mu nyumba amala okuteeka emmere mu nyumba oli namanyi omulimu gwe gwagendako era yali ategeka ekyo ne maama ngaatuuse. Maama teyasobola kugumiikiriza kuwulira muwala we omuto ennyo ddala nga Ssedduvu Toono gw'oyinza okuyita kitaawe omuto ng'agenda mu maaso n'okumukozesa. Teyalina bugumiikiriza obwo, nange ne bwe mba nze sisobola kubeera nabwo. Ate maama kye yakola kya buzira nnyo, kubanga abakubanze ate ekyange kyandibadde kirala nnyo. Simanye na bya butambi ebyo gye byandibadde sandirowoozeza na ku ssimu nga owange omwana gw'oteeka muno n'omukozesa bw'otyo nga bwe tugenda maaso n'okubiraba. Nedda sikukisa asikulimba, ogwange gwandibadde guggweeraawo, nze kkooti ey'ensi yandibadde egonsalira. Wasiba maama kye yakola ekyokukwata obutambi n'atalwana n'atakuba nduulu n'atakola ki, n'alinda amateeka gakole kye galina okukola. Nga nze nakisiima lwaki essaawa eyo singa yakuba enduulu bino byonna osanga singa tulina kwongera kunnyonnyoligana kyandibadde kibi nnyo nti awo waali tiwalina gumiikiriza nga embeera eriwo nti amateeka yo nga poliisi ega nti mwatwalidde amateeka mu ngalo. Ono omwami essaawa eyo sisuubira kuba nti yandibadde mulamu. Essaawa eno yandibadde wakufa. Singa gwe wali taata ng'omuwala wuwo gwe wandikoze eki? Era poliisi yanisibye kuba nali siyinza kudda kwerondalonda na butambi ng'ate ndaba nina lipooti gyenze nfuna nga ndi muzadde ate mukutte ate kirungi nejjambiya yali agirina wano kwene yali esandika omulimu n'ensanja g'omuntu kuba n'omwana wange nsuubira okuba nti ebiseera ebisinga yali amaze omukosa kati nga bwe kiri nti ekuzaalako kuyinza okuba kwakomyawo okutebeeza okuba nti nabaana yavuddemu. Kyakubiri sirina bukakafu nga ye omuntu eyakwata omwana wange nti mulamu. Kiyinza okwesanga n'obulwadde yabimusiiga kubanga okusinziira ku bintu byazze akola nsanga n'abakazikazi abakulu eyo asanga badde akwatakwata. Naye abantu babeera n'omuzimu guno gwe guyinza okuba gwa myaka egyo kuba ne masomero gy'abadde obiwulira bye bagenda
bamuteekako naye gwe ndaba ku Salt TV sawa zino ku Unveiled Experience singa abadde gwe oli mukyalo oli mwami gwe wandibadde okola ki ng'osanze omusajja ono wagawulira dda amawulire nti abaana bo yabafuula kamereke buli ddakiika wawulira we yeetaagira kyayagala kyakola baana bato owulidde nti omu oba bombi bayinza okuba nga tebakyalina nannabaana kuba tuwuliddeyo gwe balongooseza n'ebyefaananyirizako bwe bityo amazima gali nti gwe wandibadde okola ki mu mbeera ng'eyo ekibuuzo mujja kinziramu naye kanfune ku batuuze nga boogera ku John ono abamukutte bo boogera ki katubafune bakulisa kyekyo mukulikireyo oddala mu kirango ekyo ekya overnight ate n'ekirala ne Sunday Thanksgiving mu maanyi amayitirivu lwakutaano luno gye tuli ate ne ku Sunday gye tuli Unveiled Experience tukyagenda mu maaso nayo nakugambye nti twaze kutaganjula twaze kunoonyereza twaze kuzuula ate twaze kubalaga Ssedduvuto abadde afuuse ensonga ku kyalo kuno mu ggombolola eno ne mu disitulikiti okutwaliza wamu nga kakati yava ku kukwata ku kukozesa n'okwonoona abaana b'essomero ne bamugobayo nadda ate ku baana ab'omusaayi gwe abaana abawaka nga bagenda mu maaso n'okulabika nti aba ataganjula wano we tuli ge maka ga nnyina tugamba nti poliisi naye yamukutte olw'okulemesa okugiremesa okukwata omuntu ate n'ekyokubiri okutiisatiisa okutta oba okukuba oba okutuusa obuvune ku maama w'abaana bano ekyo poliisi yamukutte era kyali mu mabega wa mitayimbwa bagikyagenda mu maaso n'okubalabika nti bamukuuma kubanga bwe weegatta n'omumenyi w'amateeka naawe oba ofuuse mumenyi w'amateeka munnayuganda akugamba nti poliisi erina emisango egy'amaanyi ennyo mu bitundu eby'enjawulo egy'abasajja abakulidde eddala bagenda mu maaso n'okulabika nti boonoona abaana bakozesa abaana batanneetuuka naye guno gwasusse ogw'omulamuzi abaana babiri nga muwulidde wali defense weri nga atugamba nti eno wabaddeyo ow'ekiro eri nga waliyo ow'emisana ekibuuzo kiri nti amayumba gano gonna ge mulaba abatuuze bano bonna abali wano kijja kitya nti bino byonna byaliwo nga tebalina kibamanyi kyekibuuzo kye neebuuza kijja kitya nti bino byonna byaliwo nga tebalina kibamanyi kijja kitya nti bino byonna byagenda mu maaso obukulembeze bwa wano ddala ddala nabwo nga tebulina kyebukola eno ennyumba mwe bamukukulumudde nga bwowulidde wali nga boogera mwe bamugje nga yeekwese ewa nnyina oluvannyuma lw'okukola ebyo byonna n'ebyo ebyabadde bimutuusiddwako nga bamukutte lubona taata tusanyuse okukusisinkana mwakuza omwana amannya agange nze Mutebi Sadaati nga nze muwandiisi w'ekyalo ky'Enkalwe kino wennyini we tuli nga twasooka waliwo omwami gwe bayita Mukyazi Robert yasooka okundaga akatambi kano ne nkalaba nambuuza nti nina oda evudde Lwengo naye omuntu ono baŋŋambye ali Nkalwe omumanyi bwe namulaba kubanga yali nze nali nsoma ate mu ssomero mwe nali nsomera ye mwe yajja okutrayiningira nga abamufunisira obusomesa kati nga mmumanyi era nga ne ku kyalo mmumanyi naye bwe namulaba ne mmugaa nti oyo gundi naye ogwo musango munene akuweereza akatambi ako tasobola tusayira mu kifaananyi kubanga toyinza kujwetekako muntu musango ogwo nga tomaze kukola ki kakasa nga ŋŋamba kale kati ŋŋenda oluvannyuma ennyo nvayo Enkalwe ŋŋenda ekyaŋŋoma ŋŋenda okulaba ng'olya nti oyo gundi John master nti John nti nga nange ekituufu nadde nkola ki mumanyi ne tugenda ku poliisi tuba twakatuuka ku poliisi nga ne DPC wuuno tukubira chairman naye ng'ajja chairman bwe yatuuka nga batuwa enfo nze nga baŋŋamba ŋŋende Kikonge eri abalala bajje wano abalala basigale wali ewa jjajjaawe bwe bazaala ono omukyala bwe twatuukayo tuba tuvaayo Kikonge ng'abantu ate balaga nti bulijjo balinga ababiwulirako naye nga banoonya bukakafu tugenda okutuuka wano batukubira essimu nga batugamba nti bamukutte tugenda okutuuka wano nga bamukutte DPC atugamba tewali kuba kifaananyi n'eki era n'abaabikuba baabakwata ne babisiimuulamu ne bamutwala ne ŋŋamba DPC nti naye wabula ekisinza okuleeta okutwalira amateeka mu ngalo mmwe omuntu bamutwala ng'abantu bakulaga nti ekituufu gundi ekintu akikoze nakwezi ng'alya butaala naŋŋamba ffe tukola
ne tulekera kooti eggulo twabadde mu kuziika nga batugamba nti omukyala yatwereddwa. Si kituufu. Ekituufu kiri nti akyali ku poliisi. Kati ng'ate nga nkubira chairman nga ngamba nti bampise dipisa mpise baagala omukyala waliwo abaagala omweyimirira nga mubuuza baani abagenda okweyimirira omukyala oyo ng'abaana be baasobyako tebali mu mbeera ki. Nze obulamu bwange nina omwana omuwala ogwo abalenzi 3 kati mbasinza kikola kiwagira yine nemubwire nabuuza chairman nembuuza nti kakati dipisi nga akuyita fe abamweyimirira bo baani nabo tubamanye. Bwe namusinkanye kawungezi nga ngamba nti dipisa ngambye chairman Etamala Anthony nga ngamba nti dipisa ngambye agenda kujja ku ground ku Friday essaawa 10 n'omusibe omukyala y'omulenzi tebamwogerako. Nga mugamba nti we kiri nti nga mugakati nno n'ebirango biyise mu bantu gye tugenda okuzika kubanga twafunye accident 2 ate nga bakukyalo kimu n'abiteekayo. Naye nze nga mu ndowooza yange omukyala nga ye kubanga ennyumba mugiraba sigamba nti kalina nti baabikoleranga wansi nga waggulu tamanyi. Ennyumba ogiraba nti ntono kitegeeza kubanga byonna era naffe tubiwulira nti abaana baali 2 omu nga wakiro omulala nga wa misana omu amukozesa muno omulala amukozesa eri gye tuvudde. Kakati temuyinza kutugamba nti ate bagenda mweyimirira. Kyakubiri mu kumukwata wano era we namanyira nti omukyala ye nga ye tabadde mwangu. Bannamawulire ennyumba zino zonna muziraba ne woli zonna ez'abapangisa. Baamukwata nga alina omwana wa Addison, mwana muto myaka nge 4 naye yabula omuntu amusigaza. Omwana wa Addison yatasikigidde muzzukulu we bwe baamukwatira wano mukadde nawe ne John yabulwa ne neighbor asigaza omwana. Olw'okuba nti tabadde muntu w'abantu wabula amuyambako ye. Era abamu ne batuuka tuga nti ffe tuzze wano lwakuba weemuli naye tetulinnyawo. Nze kyenandirowooza nga tebannabagamba nti oba kubanga okunoonyereza kikiriko kunoonyereza obujulizi weebuli. Bagambe nti oba bamusibye emyaka 3 oba emyaka 2 abantu ne toyinza kuŋŋamba omuntu n'omuta nga baali mu kikolobero bwe kityo n'omuta mu nnaku 4. Nze endowooza yange tweyanziza nnyo tweyanzige abatulaba ku Soul TV tugenda kubalambuzaako ko wano kinyana mpi wano nno tuli ku kkubo kwennyini akubadde affe abamanyi oluguudo olugenda Embalala lwe luno nga bwe mululaba tuli Kingo naye tukkiriddeko eno ng'oyisizza n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wali Enkoni n'oba nga oyolekera okutuuka e Kinoni wano we wali ennyumba eno ate mwe babadde bakolerera ebikolobero bino omusajja master twakula tumanyi nti teacher fe abakusomerako mu kyalo abasomesa bayitanga master wano wabadde nga yawasa kumpi omwana we nga naye omwana gwe yawasa ono wakiro waliyo ow'emisana nga muwulidde n'ebyefaananyirizaako bwe bityo. Tugendera kubanga tutambulako ku katono tutuukeko ko mu neighborhood eno omuliraano gwokya bbiri nga mwagalana naye bw'owulira nga defense security atugambye nti tewali asobola nakubanga amuyamba ku mwana kitegeeza ebyomuliraano gwokya bbiri nga mwagalana wano bibadde tebiriiwo ago gategemaka ebibadde ebikolobero bino kati wano waliwo baliraano abalala nabo baagaana okusigaza omwana. Kitegeeza nti family tebadde nyangu ate ne maama yandibanga abadde amanyi ku bigenda mu maaso okukolebwa ku baana be nga kutegeezeza nti nkulaga kakati on neighborhood nkulaga omuliraano oba omuliraano gw'abano ne obuwanvu n'obumpi bwabwe nga bwe badde bakwatagana wano mu kitundu kino abaddako okuliraana ewabadde embeera eno be bano be mugenda maaso n'okulaba mwenna abeekumidde ku Soul TV be bano be mugenda maaso n'okulaba naye nabo kyandibanga kibadde kyabasukkako bususi kakati bw'abanga taata alina okukuuma abaana ate yabaddako ani anaakuuma abaana wali we tuva bano be baliraano abasookerwako wali we tuva
bano be baliraanwa abasookerwako. Ngenda kusookera ku mukulu oba ku muto mubuuze. Maama oli muliraanwa. Bino bibadde bigenda mu maaso ng'abaana tebababuulirako ensi kyeyagala okumanya. Tofaayo bali tebakyadda balidda ng'emisango giweddeko. Babadde tebababuulirako. Abaana mpozi kye baayogerako waliwo omuto woona yakola omusango yali abakuba ko omwana omu kwe kugamba nti atukuba ndaba ayagala tumwagale yatwagaana ekyo kye twamanyako ssebo. Ng'ani abakuba? Waliwo omuto ate muto twempulidde Addison. Naye Addison naye yali ayagala naye ate kukola mukulu byakola. Abaana kye baayogera nga bino byo tebinaa kumanyika ate. Nti abakuba lwakuba baagana okumwagala. Mmwe temwabimanyako kuba byatandika emyaka 2 emabega? Tetwabimanyako ssebo era twabimanya nga kino kimaze kubaawo ekyo basanga eri mu lusozi. Bano be baliraanwa naye kati amabujje nga gano gabeera gatya seefu ng'embeera eri mu bantu abalina obbakuza ate be bagenda mu maaso n'okulayika nti ababoonoona babatuusaako embeera eyo nga bemugenda mu maaso n'okugiraba. Abaana nga bano ku kyalo kwe tuli essaawa zino ku kyalo Kikonge batambulira mu kutya. Naye poliisi bwe yakutte Ssedduvutto wayinza okubaawo essuubi nti abaana ab'emyaka gino n'abazadde ababazaala be mugenda maaso n'okulaba wano we tuli ate bali yaddeyaddeko kubanga kibadde kifuuse kizibu nnyo. Omuze gubadde gukuze ng'abaana bano batambulira mu kutya. Unveiled Experience ye program mwe tuli tugenda maaso n'okukubalaga embeera eyakulembedde ebyo byonna bye tubabuuliddeko nga Ssedduvutto agenda maaso n'okwegirisiza ku baana abato ddala ku kyalo kino Kikonge kwe tuli essaawa zino. Disitulikiti ebeera ya Rwengo we tugumbye olunaku olwaleero nga tutunuulira ensonga nga bwe tuzibategeezezza eza Ssedduvutto abadde kojja w'abaana naye ng'abaana bonna abagattamulengo abatanneetuuka okuviira ddala 2 nga sitatimenti ya poliisi gye tubasomedde bw'ebadde eraga. Tusanyusa okusinkana taata tuli butereevu ebeera so TV Unveiled Experience ye program kwe tuli. Mugyebale. Kale ssebo. Yes ssebo. Bitambula bitya ku kyalo? Tebirina tabu. Ebyaguddewo batugambye nti gwe musajja omuzire eyavuddeyo n'okwata abadde asinga okuyiikiriza abaana abato ku kyalo. Byali bitya? Naafuna essimu kuva Ose Station Mbiriizi. Then nankubira nangamba waliwo ekizibu nampereza akatambi. Akatambi ke yampereza ng'omuntu mumanyi John twasoma fena twali fena nga twafena P7 nga simusubira kubeera mu bintu ng'ebyo musomesa nga simusubira kubeera nti asobola okukwata akudda ku bwana obuto. Nene mbagamba it's okay. Bangamba mu ssaawa ndoza zaali bangamba essaawa zaali nga 3 zagenda ne mbagamba nze ekyo nkitandikirawo kubanga ekyo kulwanyisa omuze sikkiriziganya nagwo era ne namunoonya then nkubira eyantuma okumunoonya ne mugana ntegedde waali nanga ate omufaako feka tujje tukuyambeko najja ne tumufuna tumujja ne tumukukunula gye yali yekweseeyo mu mikweseso ne tumujjayo ne tumukwasa poliisi. Twagala okumanya omuze guno gwonna n'ebikolwa John gwoyogeddeko byabadde akola bigenda okubawo nga mwe temina kye mumanyi? Nze ku kino ekyalo nze ndi defense w'ekabula soke nange bampita buyisi naye nagenda okumanya nti abatuuze bamanyaako naye tebaayogera nga batya nti balowooza nti ono maama alina kyasobola bakola abatiisatiisa. Banze bye nalaba nze mbiyita bya kisiru omuntu okubeerawo nga yeesiga ebintu nti ebitakola ki ebitaliimu. Ekyalo wano we tutuuse Kikonge kiri mu kutya era buli mutuuze kumpi tayagala kwogera nga bagamba nti maama azaala John mbu ate mulogo okusinga abalogo abalala bonna nti era abantu kye baali batya okuwaŋŋanga mutabani we. Bw'aba mulogo nga mulogo era nga byakola bikola lwaki mutabani we baamukwata? Ekyo tusobola okyebuuza lwaki baamukola ki?
bino abantu batambuliza obulamu bwabwe mu byekisiru era yensonga lwaki ndoza John yakola ekintu ekyo ajja batiisatiisa ajja baloga tebajja mukwata naye nze gye namukukunula eri wansi mu bibokisi mu bimeeza saalabayo kiswa kyamerawo nti oba kimukweke n'ennyumba yaabwe saalabanga esenguse nti ku kyalo ekoze eki evuddeko bw'aba atiisa bw'aba mulogo kituufu bw'aba abikola ebintu byokwemanyiza ebyo ebintu abantu tuteeko byejjamu. Kati embeera yakulembera okukwata John mu mbeera eyo kubanga atulaba maama alaajana abaana bange bulijjo bakozesa kalera ebintu bwe bityo abaana batuuka batya okutuuka eno gye babakwatira nga bwe nkugambye nti nze siriwo eno nze eno okay bagwe mu luka gwe gumu gwekaganda eggombolola yemu yeyekingo by the way mabega nabiwulyako olwo omusajja ekyangoma akwata abaana naye abantu nga tebavaayo kukola ki kubanga ebintu bino byali nyonze ku kyalo ekyaffe ekyekabula soke byaliyo nnyo naye nze navaayo nenkwata abasajja bana nga bonna bakwata akawala kamu akawala ak'ennaku zino obulamu bwako si bulungi wakatwatuse ku accident etugamba nti kalwadde kalayika omutima gwakoze eki naye byonna binanga biziona byava muki naye nga byasinga nnyo okubeera kabula soke ne bikyakanye eri ku kyalo kyaffe kubanga kyasukka lwakuba nti very unfortunate nti abo abasajja babakola ki babata gye bali bokke bawoza bava bweru naye nze siri mu mativu nakyo nga nze abaera yabakwata kati ne kino ekya John bw'oba otandise okukitunuulira John yali ajja kukwatibwa mu biseera ebiki naye abantu bamanya naye ne bakola ki nti batya okubaloga era bw'oba watuuse wali mu ba John ne baneiba bennyini batya okuvaayo naye nga bonna bakugamba defense gwe gwoba ogenda naye nange bukyamvayo sina kye nalimbedde neeyagala ntambula oba okiraba so abantu baleme baveeyo ebintu bino bwe baba tunaabirwanyisa kubanga mu kino ekitundu ggombolola y'ekingo bingi mu muluka gw'ekaganda byasukka yes bino nkyogera sikirumamu kaganda omuze muki mungi abaana abato babakozesa yes abaana abato babakozesa ate abasajja abakulu very unfortunately ate abalwadde kwanza kulaga kala kana akakwatibwa abasajja abaana omu yali mulwadde lwakuba naye bamuta n'ebiruma ebyo mubatwala ku polisi ekola ogwayo sijjaga nti polisi tekola mulimu gwayo ate nze nange nyina wenkoma okukola ki okutegeera kasita nkwata nempa polisi olwo bakuyita nti waliwo ekiguddewo ovaayo okukwata John byali bitya bwe bampita nasooka nejja nenkola save nentuuka eno mu kifo nyininyini akavidiyo yako gye kakwatirwa nga teri kabonero kalaga nti John gyali ne John nali namulabyeku ku makya saa nga 12 kuba nalina gye nkedde 12 John yali anaaba maaso mu lugye waabwe ate nga maama we obono bagamba taliyo naye nga waali nze natunulya nigi na wansi ze yali ayambadde nga ku mulyango zikola ki nensooka ntuna bwe nti ng'obonero buna bulaga nti omuntu mu kitundu kyaki naye twakwata ebifo 3 bye twakwata omu ne tubateeka ewamu ne tuteeka n'eri DPC ne OC station nange kennyini tuka ne tugendera ddala mu kifo baali bawakanye nti taliiwo ne mbagamba nedda wano omuntu waali olwo muyingira ne tuyingira okuyingira essimu kweri ku mmeeza abadde alya kikajjo ekikajjo akireseewo tugenze mu kisenge kya maama ebintu byonna bitankudde byonna weebiri bwe yamala ne mbagamba ne tudda mu kisenge ekirala ebyaliyo saagala nnyo kubinyumya kubanga waŋŋambye nti ebintu tubyetaaga nnyo then tuba tuvayo bano bamaze okufuluma balabye nti takola ki taaliiwo then tugende okugira woni walala maama we bwatubuzaabuza kati ate wali wansi ekigere okutunula bwoti wansi mu bibokisi awo kasasiro waali omungi nga gyekukumye naye nga ate ebigere abirese bweru ne muga John bw'obwanga ogenda okubula emyezi 8 ebigere tobirekanga bweru
obeera nabyo otambulanga nabyo mukadde nimbayita osi nimbuta DPS nemugaleta bajje bamujjayo ne bamujjayo okujjako bategeeza nobajjukiza balukoba sites abakola ku byettaka n'ebizimbe abasangibwe mukono ekiyonga ng'okkirira okugenda ekalagi okujjako bagamba kwabo nti bebeesigwe mu byettaka sirina kirala kyengenda kwongerako olunaku olwaleero kyenayongerako kijja kuba kimu kubazuulira nakufuna mama w'abaana bano naye atubuulire byatandika ddi byatandika bitya era atuuka atya ku ekyo ekirala abaana bali mu mbeera ki batuwuliddeko abamu nti babajjemu ne nabaana ku myaka 12 ku myaka 7 noba nga tolina ssuubi lya kuzaala kirowoozeeko gwali eyo gy'oli tusisinkane mbagaliza olunaku olulungi mweraba.